Njagala okwebaza Katonda atukuumye mu COVID-19. Bintu si byangu yonna mu nsi, naye ffe abakkiriza Katonda, abakkiriza Yesu okubeera omulokozi waffe, tumanyi nti byonna nga bibaddewo, Katonda asigala Katonda. Njagala okwogerako naawe ku nsonga y'enjawukana ezigenda mu maaso mu kkanisa ya Kristo. Abantu bangi tetukyateeka Kristo ku mwanjo, wabula twogera ku nze ndi wa gundi, ndi wa Searchlight, ndi wa Miracle Center, ndi wa Christian Life. Ne twerabira nti Katonda yakozesa amannya ago okubeera nga azimba ekkanisa ye okubeera ekintu kimu. Nyinza okuba nga nze siri wa denomination ye eri gy'ova oba linnya eryo ly'okozesa nga siri eryange, naye ekyo tekinfuula nti siri kitundu ku mubiri gwa Kristo. Ndabye n'abantu bangi nga batandise okukompeyalinga abakulembeze baabwe nti nze kubanga omusumba wange ye gundi asinga ono amafuta, ne beerabira nti tetuli mu competition y'ani asinga amafuta, tetuli mu competition y'ani asinga okubuulira, wabula competition gye tulimu yakuwininga myoyo egitannakkiriza Yesu okuba omulokozi waagyo basobole okujja okujoyininga ekkanisa ya Kristo. Kino nno kye nziza okwogerako nti entandikwa yonna Yesu Kristo omulamwa gwe gwali gumu gwa kuzimba kanisa. Kyeyava agamba Peetero nti nzimbye ekkanisa ku lwazi luno, nti n'enzigi z'emagombe tezirigiyinza. Yadde Peetero ye yali omukulembeze ku ssaawa eyo, naye era Pawulo bwe yajja naye yazimba ku musingi ogwo. Yokaana, James bonna bazimbira ku musingi ogwo. Ebigenda no maaso leero okubeera nga abantu babeera nga baawukanye nga basinziira ku basumba baabwe oba amakanisa gye bava, tebivudde wano, tebitandise kati. Mu Bakolinso ekisooka essula ey'okusatu, Pawulo ayogera n'Abakolinso n'abagamba, byali bigenda mu maaso, n'abagamba nti lwaki waliwo enjawukana. Abamu bagamba ba Apolo, abalala bagamba ba Sefaasi, abalala bagamba ba Pawulo. Naye Pawulo talina muntu yenna gwe yalokola. Ye yakozesebwa bukozesebwa okubeera nga Yesu yalokola. Nange kyenziza okugamba, oyinza okugamba nze ndi wa musumba gundi, sikolagana na musumba gundi. Pawulo nno singa abaddewo leero yandibadde akugamba nti oyo omuntu gw'oyogerako si ye yakulokola. Eyakulokola ye Kristo Yesu, era eyanditandise mu mboozi zaffe zonna, eyandibadde omulamwa mu mboozi zaffe zonna, yandibadde Kristo Yesu. Kuba Kristo Yesu waali, ebirala byonna tetubyogerako. Njagala okwebaza abasumba abakoze omulimu, basobodde okubeera nga balabirira endiga, bakoze omulimu Katonda gwe yabagamba okukola. Njagala okwebaza ababulizi b'enjiri, babuulidde enjiri era abantu balokose. Njagala okwebaza bannabbi nti balangiridde ebintu ne biba, naye tekikufuula olw'okuba oli nnabbi olangiridde ebintu ne biba nti gw'osinga nnyo omusumba asumbye abantu. Mpaka kati omusumba asumbye abantu abulira ekigambo ekirungi, aye tekikufuula nti gw'oli waggulu nnyo okusinga omusomesa asomesa ekigambo oba omubulizi w'enjiri. Ffenna kye tulina okumanya nti buli omu Katonda omulimu gwe yamuwa amuwa ekisa ekimala okubeera ng'agutuukiriza. Era njagala n'okukubiriza abantu ffenna nti omusumba akoze omulimu gwe, naye naawe olina okukola omulimu gwe. Leka tuleme okutwala abasumba kubasitula oba amannya g'amakanisa gaffe gasitula okusinga Kristo. Tutambulire mu Kristo. Oli ayinza okuba wa Christian Life, omulala wa Full Gospel. Ffenna bwe twegattira awamu tufuuka kimu mubiri gwa Kristo. Tutambule mu pandemic eno, ebintu byonna nga abantu abamu batandise okuseeseetuka, naye mu byonna tumanyi nti Kristo ali omu. Tuyina emirimu gya njawulo,
abakulembeze banjawulo naye bonna batusitula ne batutwala mu kifo kimu, ye kanisa ya Kristo. Mbaagaliza buwanguzi, tulekeraawo okwesalaasalamu nti nze ndi wa musumba gundi, nze ndi wa musumba gundi, nze ndi wa kanisa gundi, nze ndi wa kanisa gundi. Wabula ffenna tukwate ebintu bimu, byonna tubikwatire wamu, tugambe nti newankubadde nga musumba wange ye gundi, newankubadde nga nva mu kanisa eyitibwa erinnya lino, naye ffenna tukwatira wamu ne tuzimba omubiri gwa Kristo. Leka tukulembeze Yesu okusinga okulembeza abakulembeze baffe. Bakoze omulimu mulungi era I appreciate them. I highly appreciate them. But we must not elevate them above Jesus Christ. Mbagala nnyo, amanya gange nze Kato Edward, nva ku Searchlight of God. Maganjo.